abakiri bangi muba mukwegeya kisendio walijja ddi wanatuyimbire kati okuvanga lwentuuse mugenda kwejaga anti amasanyu n'enduulu bijja kubajjula lonkwata ku ndongo eno okugisuna n'otunuulira abanjagala bwe beejaga kyokka nzijuukira olunaku mazima lwendifa twasira abanjagala abangi abalisaalira balikyusa bukyusa njole yange nga sinyega n'obudde obulibaamu emiranga bulibe abadde muyimbi ow'emmambulo babika ku ssaawa 8 omulambo gere guziikibwa baliba abanjagala baliba bali mu kwetuka abatanjagala b'embuto nga bakuba n'olugero olw'abaganda lwe bagerevu n'ogiriira mu katiko naye kuliira mu ttaka bw'ofa obireka ate azaalibwa bisanga bye tulyako byebyaffe bitusiibula nga sinnatandika namboozi kuginyumya wamma abalungi b'eŋŋamba musembere wano butereevu ddala bwe ntyo mbeera ntandise era nga nsooka n'okubalamusaako abalungi bange abeekuumira mu kugoberera okulaba okunyumirwa okuwagira okulayikinga channel yaffe gye tuyita smart media smart media eno tv yo si yange naye nga tv eno gwagyetaaga ku youtube ogenda n'oteekamu nti Mubiru smart media n'otufuna bulungi nnyo kubeerako emboozi ngazi ebeera musical abaatuyigiriza baatugamba kino sobola kukyerabira nti bw'oba oyina ky'oyagala ekirwadde ky'oyagala okuvumula omuntu sooka okirwale era ne batubuuzanga ebibuuzo kiki ky'owulira mu ggwe ky'owulira ng'osobola okukikola nga ne bw'oba tosasuddwa owulira tewali mutawaana ogamba onyumiddwa nga osinga kunyumirwa kukikola ddaani okuba nti omala kusasulwa nakwegayirirwa okukikola kale naffe bwe tutyo ebintu ebyo mba mbikola okuva mu smart studios gye tulikodingira ennyimba gye tuyigiriza abayimbi okukuba ebivuga okuyimba okuyiiya ennyimba gye tuproducingira music naddala okusingira ddala wakadonkamu kuba yasinga obuzibu ebika ebirala byangu mpulira nga nnyumirwa n'ebya ssente mbirowoozaako oluvannyuma kuba singa nali mbikulembeza ate oba oli awo singa ate industry eri mabega nnyo okusinga weeri sooka olwana okuggusa olulimbi oluvannyuma obuuze yabafe okulima mmaze naye nkalima ekipakasi naye ansasula yaani ng'omuddo gwo wagutemye dda bwe ntyo Mubiru smart yebadde namusa yange omulamwa gw'olwaleero tugenda kubanga tutambula n'ekibuuzo ekigamba nti omuyimbi n'ekibiina ani azaala munne weewaawo ali yalizadde munne gwali eyo kubanga ebbanga litambudde almost 2 years endongo baagisiba obulamu si bulungi abayimbi tumanyi bulamu bwe bayitamu ffe abasemberedde tumanyi obulamu bwe bayitamu lwakuba abamu baazimba ku musingi gwa bitiibwa ne waliwo w'olemerererwa waliwo w'owulira nga olemereddwa naye era baatugamba nti buli w'olabanga ekizibu nga kizze lwanagananga nakyo kiwangule kubanga wakati mu kyo muba mupakegingiddwamu omukisa oba kye twaliisa obuwanguzi kubanga obuwanguzi teri buwanguzi gwe businga nakkakeeka n'abulonda ng'alonda emboona y'omuyembe evudde mu muti n'egwa ng'oli awo wansi w'omuyembe obuwanguzi si bwe buba obuwanguzi baga nti katonda tatwala muntu ku ddaala ddala bw'omusaba okutwala ku ddaala eddala akuyiira bizibu bwe bikukuba ne bikuwangula bikujja ne kuli oliko ne bikuzza kule wavaako bw'obikuba n'obiwangula ogenda ku ddaala eddala ebizibu bye bitwala omuntu ku ddaala eddala naye ebizibu biwangula batya tolina kuba mugezi nnyo just olina kubanga omanyi ekyokukola bwe ntyo Mubiru smart bwe ntandise tugende ku mulamwa mwe aba 10 ku YouTube mbalirizaako omuyimbi n'ekibiina ani azaala munne era ali yalizadde munne nti omuyimbi omulungi amanyika ddi tumumanyira mu kibiina naye waliwo empende ezitemwa nga tonnamanya muyimbi oyo era ekibiina ekirungi tukimanya kizze naki era kiba kizze na muyimbi awali okusoomoozebwa oli waakubiriza nti okutambuza ebigere okutambula empola ng'oli ku bwangu n'okutambuza sipiidi ng'otambula mpola kiriwo ekisinga walikozeeko ki ku byombi nako kusoomoozebwa kuli awo nja kusaba mu nterebuzo byammwe wansi awo nja kuba mbiraba abali ku YouTube muteekeeyo ebibuuzo tujja kufuna okuddibwamu then tujja kufuna ne comments nzaagala nnyo kubazibaamu obuwabuzi gamba ali ewala nti Mubiru smart atandise bwe ntandise naye nga tujja kutambula speed 2 slow but sure
tetujja kufuna baka bwa maloboozi tokola voice oba ku WhatsApp wonna tokola voice just typing awo wansi nja kuba nkulaba oluvannyuma tetujja kukikuba nga tukyongerayo program eno bwegifuna gisharing ntandise bwe nti sigenda kutandika na muyimbi atakola kyakulabirako tandike n'abayimbi bakola ebyokulabirako nti omuyimbi nga omugenzi Paulo Kafeero nejjajjange nakula ngamba nti amazima ogogeranga nti embwe namwesinga empologoma enfu tandise n'omuyimbi Fred Sebatta Star of Africa nti okumanya Fred Sebatta wamanyira ku luyimba ki nti oluyimba olwo baluyita Saamu wange mu mwaka ki nti ejejedda wamanyira mu kibiina ki awo n'osazaawo wagenda okulaba Fred Sebatta ng'ayimba okumulaba ng'ayimba n'okuli oluyimba wasooka ki nti nasooka luyimba Saamu wange nga luli ku radio Uganda yes awo n'okatuuka ekibiina wagenda onoonya kibiina ky'owulidde nga mulimu omuyimbi Fred Sebatta oba wagenda onoonya luyimba ne bagamba luli mu kibiina kino awo no waliwo okukoza n'okuvulunga okukokkereza embwa n'enva n'okuvulunga nti omuyimbi mu ndowooza esooka kansooke n'abalina endowooza egamba nti ekibiina kyekisaana okuzaala omuyimbi mwe batuufu b'olunaku obudde buno naye simwe batuufu b'olunaku kubanga era tona lwona alaba muyimbi ng'ayimba nga tewali kitegekeddwa ekibiina kino kyalisaanye ne kibeera n'omuntu akikoze oba gwe tuyita omuyima waakyo njogera ku bayimbi bino bye muwulira bibayambe okweteekateeka ate okututuusaako okuyimba okujja nga mweteeseteese so singa bwe mubadde kati omuntu yalibadde akeera ku nkya n'agenda n'agula ebyuma bye n'agula baasi n'ateekako emizindaalo n'agamba nti kakati ntadde omulimu gw'okuyimba noonya bayimbi kyova osiŋŋaana wabaawo enjawulo nti onoonya omuyimbi eyakolako edda abantu baamulaba dda oba onoonya omuyimbi ali fresh nti noonya omuyimbi ali fresh awo bw'obuuza nze nkugamba nti genda onoonye Nancy Kombi Sengozi Emmanuel lwaki mwogedde omwana oyo yali akakuba hit omuggalo ne guyingirawo ng'akuba oluyimba lwa Nancy Kombi lwakafuluma bbanga tono nnyo ne tugenda mu lokodawuni eno gye tulimu ekyatuvuga 4 n'akola oluyimba Nanziri nga lulungi nnyo naye nga ne bulupromotinga tolina banalulaba n'akola oluyimba ekinaaba ekisiibulanzige nga lulungi nnyo nga ne bwolupromotinga toyina banalulaba kitegeeza ki kitegeeza tannaba kulabibwako bwe tubeera bannayuganda nga tuli emitwalo 4 yakalabibwako mutwalo gw'abantu gumu kyova ogamba nti Nancy Kombi jangu ngerezako oyo munansonyiwa n'abalanja batuukako n'omufuna n'omugamba nti kati nyina ebyuma byange wali njala tukole ssente bizinesi tuli ku kibiina nagambye ensose n'ab'endowooza egamba nti ekibiina kye kyalizadde omuyimbi Nancy Kombi n'agamba nti nja kukola mukama wange naye si nze nzekka nina okuba n'abayimbi abakatenerizinga oba abayimbi abasookawo nga sinnabagenda ku siteegi abayimbi abasooka nga sinnagenda ku siteegi gwe omugagga aleese ebyuma kyova ogamba Nancy Kombi nti abayimbi abasookawo nga tonagenda ku siteegi sooka obafuna era oteese nabo emiwendo nze ekibiina nkikoledde gwe munene w'ekibiina gwe ngenda okusa ku posita waggulu yes n'abafuna kyava ajja nagamba mukama wange embalabye kakati bajja kugera mu miliyoni emu nti kale kyekibiina tetunatuuka ku muyimbi kuteekawo kibiina tuli ku kibiina kuteekawo omuyimbi naye ng'emabega waakyo jjukira nti waliyo ekibiina okuteeseganya ate n'omuyimbi katutangaaza ono tutandikidde yavaga nti mukama kakati tujja kwetaaga abanaakuba ebivuga bino nti n'ogenda obanoonya n'oganja kufuna Sola Matova Miss Kasanga Dalausi Sengo Robert Lyoni n'abalala naga nti expense yaabwe bamusoka eriya ssente mmeka bakamujeti nti expense yaabwe batwala emitwalo 80 buli show nti ke kamu 80 nti kakati gwe omuyimbi n'akolera ssente mmeka nti nze obubiri sibusuka siyinza kubusukako n'enninya nja kutwala bubiri naye bubiri n'akamu 380 nti kale kakati bakola batya kufuna ssente nze ndese bikozesebwa nti ofuna omutimbi w'ebipande nti sentume munoonye ye mukugu mu ebyo amanye ekifo kyalo ku kyalo n'oleeta
anaakola ku mulimu ogwo ne mugenda mutimba. Abantu bano be mugamba nti tujja baba tebazze kulaba byuma, baba bazze kulaba muyimbi wadde omugagga mulala ne bo tukinajjukirwa emabega Eagles Productions nga yakatandika. Kambajjukize ekyo buli omu kyamanyi n'omuto kyamanyi. Abantu baategekanga abasajja balina entambi zibumbujja naye kyatwala emyaka egiwera ng'abantu bagamba tugenda mu b'amayinja. Ejjina enkoko ani mukulu? Mayinja ne Eagles ani yasookawo? Tugenda mu b'amayinja. Awo nno ne wajja wabanga waliwo omulimu gw'amaanyi ogudde eri omuyimbi. Ekissa omutindo gw'okuyimba n'osiŋŋana omuyimbi ng'anaatera okufuuka ekisekererwa, ng'aliraanidde ekisekererwa, kubanga eddiini y'obusiraamu tugaa nti okwefaananyiriza ekibi obeera kyo, ng'afuuse ekisekererwa. Kankyogere mu Busiraamu bwe kivunula. Kwe kuba nti bw'akuba oluyimba ku leediyo wiiki emu bbiri mwezi gwakubiri ennaku 6 ne luyimba nnyo wadde abantu tebalwagadde naye nga baluwulidde, agamba erinnya ndimaze, erinnya kati ndirina, tuyita babiri ntambula litambula. Kaakati njagala kukola kibiina. Muganda wange awo n'osiŋŋaana nga kajjampuni abalagadde mu ggwa kyava abaka ow'ebima n'amugamba ebima bireete tujja kufuna $55 olunaku, abayimbi mujje mu mpita lya ssebo. Abatagenze kunoonya ssente munnange abeera ng'omwana omuto ayakatandika okutambula ne yeetaba mu mpaka z'emisinde. Ebiseera ebisinga omusajja gwe tuwanuuzaako nga nnabbi mbadde saamweta nnyo mu mboozi eno, naye era ekintu kibaako ne bannannyini kyo, buli w'otabeekoonako olemu okunnyonnyola emboozi eyo nti nabbi Basuda alina oluyimba lwayimba n'agamba nti ekyonoonya omutindo gw'ennyimba wano buli ayimba anoonya byuma bya